bakulisizaayo nnyo omukuumulamu okwo katweyongereyo n'emboozi ya stevia sukali w'obutonde ekindime ekyekyewuunyo n'olwekyo gwali eyo ng'obadde wakatwegattako tuli mu kwogera ku stevia omuddo guno oguwoomerera ng'ate guziyiza entunnunsi obulwadde bwa sukaali omugejjo okulwala kandida okulwala kookolo n'ebirwadde ebirala bingi nnyo obukyafu mu mubiri kandida ono ava mu kamwa olw'okuba nti obuwuka bufuna sukaali mungi nnyo ne buba nga tebutuggwako ate nga mu mbeera y'emu aziyiza abantu okuwandulawandula kuva ku luusi abantu kulya nnyo ebiwoomerera ne baleetera okuwandulawandula kaseera bawandulawandula obwana obuto tebuggwako ssenyiga mu maka nolwekyo osobola okukozesa sukaali ow'ensaano ate kano n'otambula nako potable otambula nako ogenda mu restaurant nga temuteramu sukaali nina owange omukenkufu tonyeza mu matunda 2-3 ng'owenywera mwaka mulamba ku nusu 15,000 zokka oba osevinze kinini nnyo kubanga ekitone nnyo famire y'omuntu omu asobola okukozesa kiro ya sukaali mu nnaku 3 waliwo abafamire ezimu nga ayoola akasawo ka sukaali ekijiiko kiramba bwe kiti kyebakozesa mu kyayi naye ŋŋamba bano abafamire y'abantu nga bana basobola okunywa kiro 8 mu mwezi mu kiro 8 nga tobazeeko obutunda nga tebanyweddeko obutunda kitegeeza omwezi bagenda kuspendinga awo 28,000 mu 8 awo around naye ate omwaka bajja kuba mu 34,000 nezigwamu ezo mukakaaga something 34 mukakaaga wala 34 34 kasawo kalamba kemunyo omwaka tumugattako n'obutunda sibusawo nga bubiri obugattako n'abakyalakyala bano abafirika abatamanyira okudawuni abaagala okukyalakyala obusawo 3 nolokakana kakakadde kalamba okaspendinze ku sukaali naye nga wano 15,000 zokka zonyorako kubanga otondekamu amatondo 23 muno mulimu amatondo 6 kitegeeza mujja munywako emirundi 3 gwe mwaka nga mulamba wa pawudo ono myezi nga 6 bo bamunywa bugende munoonya abamunywa bamumanyi n'olwekyo stevia waffe ng'ate kyesinga okwaga tusobola mukolamu ssente tumukolamu tutya ssente nga tumulima jjukira endokwa zino tuzigaba ku bwereere bw'ogula dryer n'ensaniya ezikola amamira mu mbeera eyo y'okwekulaakulanya katukulage engeri gy'osobola okulima stevia n'ova mu bwavu ng'okozesa ekifo ekifunda oba ettaka eryo ly'omaze akaseera nga likubobbye omutwe gukuluma gukusumbuwa naye nga osobola okuteekako stevia gwe batabba jjukira nti ye tumulyako makoola nakugamba ensi tugiryako makoola kankulaga amakoola amatuufu bwe bagalima sigana agamu agabalala emitwe n'olwekyo kati wano bwe tuzzeko buli omu wiiki wedde nabalaga ennimiro yange ekibira kya black pepper piripiri manga ne mbalaga engeri gy'asobola obbakulaakulanya ne musobola okufuna obukadde 150 buli mwaka era waliwo ebirime ebirala mwesiba nnyo ku mmwanyi mwesiba nnyo kasooli ne mwesiba ku bintu bino ebirala oluusi ebibabonyabonya ate nga ssente ntono naye n'olwaleero njagala tugire ku stevia ono gwe mbanyumiza ono sukaali w'obutonde ono naye gorodi ali wano ono bamuyita stevia n'olwekyo teweetaaga kuba na ttaka ddene weetaaga okuba n'ettaka ettonotono nga bw'olaba nnimiro n'oba olina oluggya lwo osobola okuteekamu ebikolo byo nga 10 oba 5 oba 2 n'ogoba obwavu jjukira nti ono teyeetaaga kugattako nnyo omutindo guli awo stevia makoola gano g'okwata n'okaza n'ogakaza bulungi nnyo omala ogakaza n'ogasekula n'okola ensaano bweti guno omukebe gw'oba okoze gwa grams 18 oba grams 10 osobola okugunywerako okumala omwaka nga bwe mbagambye mu kitundu ekisoose n'olwekyo obugagga buli wano naye lwa butamanya naye ng'ekisinga okuba ekikulu mu nnima ya sukaali ono ow'obutonde nga bwe mumulaba yeetaaga okubikka naye kati nze ndi wano Kampala nnimiro yange eri wano mu kibuga Kasubi wano saagala kugamba kubonaabona nnyo na muddo omanyi omuddo baguseera naddala essubi balitwala ku masiro ate gwe olinoonya lijja kuba lya buseere kati osobola okumulima bw'oti nga bwe mulaba sukaali waffe ow'obutonde ono ffe wano twafunye ebiveera ebiddugavu
gye twafunye ne tubikkako era ne tumusimba n'akula. Kati ono ali mu mwezi gumu gwokka naye nga muwomi musufu, muwomi nnyo muwomu. Osobola omugaayaako kasupu nnyo kasukaali kano eno gwe bayita Stevia Mezaya, omununuzi sukaali w'obutonde Stevia, naye gw'osobola okulima n'ofuna ssente era nga bwe mumulaba wano omusukaali mulungi nnyo. Kati kitegeeza naawe atalina ttaka ddene, naawe ayagala okulima ebintu bye batabba, osobola okulima Stevia ono. Ate naawe ayagala okulingirira obulimi nga obwa organic farming nga tokozesa ddagala lingi nnyo, tokozesa butwa, kino kye kirime ky'olina okulima. Stevia bamulima batya? Stevia ono tumulimira ku bikata nga bwe balimu obumonde, nga bwe mulaba bino ebikata. Osima ekikata kyo kya fuuti nga 2 nga bwe mukiraba wano, mu buwanvu fuuti 2 ne mu bugazi fuuti 2 kyekikata kyo. Kati ekikata ekyo bw'omala okisima ofuna nakavundira, osobola ofuna obusa, osobola ofuna kalimbo w'enkoko, oba osobola okukola compost. Compost nakavundira bw'omala omukola gw'ogenda ng'otemeramu muli mu kikata, ogenda otemeramu. Bw'oba olina ebikuta by'amatooke nga bikalu, nga bwe nabayigiriza okukozesa ebikuta by'amatooke ebikalu okola obuti obukuma essigiri, nabyo ogenda obitemeramu ne bivunda mu wiiki nga 2 nga tonaaba kusimba. Naye oba wamukola dda nakavundira well and good, otabulamu butabuzi n'otemeramu. Kati ekyo bwe kiggwa n'ofuna essubi lyo, essubi nga bwe litubikisa amatooke. Waliwo essenke, waliwo etteete, waliwo ebisoliso